Omulamuzi Philip Ojayi yasomedde abavunaanibwa emisango oluvannyuma lw'oludda olwabi okumaliriza okuŋŋaanya obujulizi obubaluma. 13 bano be bazze bakwatibwa mu bikwekweto bya poliisi by'ezzeekola mu disitulikiti y'e Bundibugyo. Bagguddwako emisango egy'enjawulo omuli okutta, okugezaako okutta, okulumya abantu ssaako okwonoona ebintu. Kkooti ebadde ekubyeko ab'eŋŋanda z'abavunaanibwa ko abaafiirwako abantu baabwe. Bano okumala ebbanga lya ssabbiiti 2 babadde mu mikono gya poliisi okuva lwe baakwatibwa era ne bwe baleeteddwa mu kkooti tebabadde na munnamateeka. Oluvannyuma lw'okubasomera emisango tebakkiriziddwa kubaako kye boogera ne basindikibwa e Katojo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Wakati w'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri n'24 omwezi ogwokusatu oludda olwabi lulumiriza nti 13 bano beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka ebyaviirako n'abantu abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Wano erusinziira ne lugamba nti bano basaanye okubonerezebwa babe ekyokulabirako eri abantu abalala. Julius Senkandwa, NTV, Bundibugyo.